nibagana UN duli yali ku peacekeeping kati ina abasekala abakuba emundu kuba the argument was baana banye UN bezala. These people want to form an international government nga ya UN. UN yina warrant of arrest, an international warrant of arrest. Crosses border. Does ISIS have police? Kakati no, it depends on the local government. Kakati bachi bayina chini. Bantu bamanga betwetu somero. Domestic law prevails over international law. If you don't have a police force, UN, how will you do? Never ever said the Baba Kuyizad until you may Interpol. Interpol, River Windoganti, Tibaja Kuza, you have an extraditional treaty, Lady Wanga Bakomio. Kakati UN has taken over. Abantu bagitegere mu nyumba leti close yali kumushayi kati esimba n'emiti to popularize UN functions. This is what Kataga has done, has reduced the parliament from its legislative role to an electoral council. There's a question Mzee Tamale. Kakati kyekubula ekyo kino nti ICC ina principles ziringa ssatu. One, if the local tribunal fails to handle matter of the ICC yingiramu. That's why Ruto ne Uhuru babagamba local tribunal eba handling ne baganda babita byakuzanya ne bage batwala mu ICC. Banga yiro odinga yabasabya amagezi nti okulonda bwe kuvuga mu 2007 ne beetema kakati yera yiro gundi bamugamba President Museveni yasookayo. Museveni went to Kenya Nataina na minister era president bali bamuyingiriza. You have your soldiers here. Uganda, I addressed a press conference in Nairobi as Minister of Foreign Affairs. Nebaja ne bampabi. Who was there? Ate bali bagenzeyo. Museveni yali wo. Yagenda yekka. Ne establishing state house there. Yina ne kigere ngikiri mu gatondala ekiri mu ngato. Yagenda mu kago plane. Ngiyandala. That means how concerned Museveni is for him. The president bago babantu mukaga ne bagamba mubazeewo. Is Museveni metallic? He is a human being. Oba bakuye kipana kyengendo ngatondala. This has to defend it. 6 of them ne babaza ku mirimu because of my your input. Yes. President yagenze ebweru ne bamulaba ekifaananyi kyabo. By the time the president arrived in Kenya, he lost control over him. International community yabadde ino okulaba ekigere kye. Is he metallic? Ne babuuza is Museveni metallic? Is a human. Alwala ekigere kyali kirwadde ngatondala nenonda. But it shows you how concerned Museveni is. Museveni yasikizwa. But the Kenyans don't want to praise him. Yabagamba mutekawe bifo bingi mukyose constitution yamwe authenticate elections yabaweso. Waliwo ekibuuzo Mzee Tamale abantu kibeebuuza. Bo abe Kenya ne baleeta gundi kibaki bamusukirizisa akole gundi gavumenti eyawamu. Kakati bwakola gavumenti eyawamu ne bamugamba investigate human rights violations ezaali committed mu kulonda. Yerayira nga mugezi Laira ne baleeta omulamuzi retired judge Code Waki kibaki bwe yali agobye gwe baleeta nga bwoyita kuleeta kanyamba kati akubulire ate bano bakikola okakasa nihamba nendera gyalimu abalowooza nti bamala okujoga ne bakosobola kujirikiti bakujjayo nti ojja kujja obakolere bano bajozi nnyo ebyaddala. Yes, bano bakozesa bakuyitayo. This is what Kibaki did. Kibaki got a retired judge Code Waki namuwa okubuuliriza violations. Kati this man nakwata amanya mukaaga n'agateeka mu bbaasa n'agaba UN. Omusajja waliwo omukyala nga bamuyita Kaliya Masa Kaliya yali Minister Justice ne bamugoba nga tebagala local tribunal. Ne bajjawo omusajja mulala Kironzo ne prominent lawyer bamutya ku faamu ye tebagala local tribunal. But they ended up in Hague. Because the local tribunal failed to handle the matter. Museveni wanaba saving nyoba beko bakisangana. What did Museveni do? Yabaterawo akachiko ka porter. There is a local tribunal. The moment there is a local tribunal, if this man, commander of the land forces, ngayatta abantu mumuwabi
If the local tribunal fails to handle him, then it can be ekibuuzo kiri nti is ICC bagicreatingirawo for the African for Africans. Bush yalumba Iraq. You saw what happened in Iraq. America is not a member of ICC. These excited Africans bagendayo. I always tell my children, the mono wars akamaso kateeka kenyama mbanja gala mmese. Ndimoja kunga nti dad ayagala nnyo mmese. I want a rat more than you people. That's why I deserve a piece of meat and I put it on a trap. Njagala kukwata mmese. Kakati ICC America tirimu. Why? The American Constitution clearly states no American citizen shall be subjected to foreign law. Tirimu. But why is it so active kuba Africa? Why? Kati bw'osoma UN tugenda kye tuyita the role of essentiality. The role of essentiality means that if the United States of America is not a part of any UN architecture until recently, until the influence of the Chinese, UN yabaddewa nga America etakemu sente mmeka. Kibola nti ono Trump yagaa nti we have withdrawn the World Health Organization. China ne ganze zitaddewo. Kwa kakati mugagga ku mugagga. Kakati League of Nations ekyagikola kusingisa bagoba Italy ne Japan mu League of Nations. Kakati bana bakola UN yabaga nti no. Let us create what we call the law of essentiality. Abemmengo kyebazanyirako nti at independence Buganda was given all concessions. Why? Buganda at that time it enjoyed the law of essentiality. You could not. What was the law stating? And you could not forge a strong Uganda without Buganda. Buganda had declared independence on 8th October 1960. 60 or 60? Anti mumuli kweno Buganda yerangirira nti yefuze mu 1960 on 8th October. Obote Uganda yegenda kwefuga mu February. Obote nayagala abakwatire ku kino abemmengo ne bamugamba nti batusekerera nti tetwefuga. A committee to organize Buganda's independence, was appointed by the Kabaka. It was composed of Godfrey Aleese, Mpanga, the father of this Mpanga, you see Mengo, Kalema, there were 4. They were given £300,000 to open up Uganda's embassies abroad. But the Busia and the Bakanibazi. Babakumane Bagamba, Oluchieko, Uwalangi, the independence of Uganda, Siru Road. Obete insisted, because there was a legico. The legico passed a motion to investigate that man. Mpanga went, but no Birimu knew his ring of Chiwandikaku. Mpanga Yaduka not die Mengo. Mpanga, Ngamamubanja was sent to Baziba. Olazeyo kola ki? Emitwala asatu ejja pound zibagibba babinayisa bampanga masembe kabali n'egumu. Ng'abantu bwe bawulira nti Godfrey binayisa kyusi Buganda yeefuze gavana n'abaganda abeko agiricognize nga nayiwa amagye mu Kampala. Bwe byafiira awo. Yes. Kakati nkugamba nti Buganda at that time at independence was given a lot of attention. In fact, bwe baali e Lancaster, Buganda's constitution was discussed differently and appended into our constitution. That's why you say creating a state within a state. No, it was a temporary issue. Kakati, at that time, we treated the law of essentiality. Until you know, kukkiriza omusajja nga Mirundi. Omukirize oba alogansi oba ki. Kuba kudduka kakuleeta entannyo kano kye batalina. Kyosigala. Weewaawo katandika ne STV ne Sharp Talk era njagala kwaniriza gwe yakatwegattako olunaku lwakubiri olunaku olwaleero nno katuuliriza Tamale. Weewaawo. You cannot do without the Americans, how arrogant they are. Weewaawo. Olunaku olwaleero olunaku lwa kulonda eri abavubuka era nga gwe munnanga asobola okugenda okwetaba mu kulonda okugenda. Omusasi waffe Yasese Kiwonga yabadde watuwa in link
okuva emakinde ne olw'embeera y'obudde tusobodde kubanga ate atwegattako wabula katwongerewo ne STV the Sharp Talk olunaku olw'eggulo n'amawulire tegabadde malungi oluvannyuma kubakuumaddembe yabadde amanyiddwa nga Lance Corporal Dennis Omara yavudde mu mbeera n'akuba abasirikale banne abalala babiri n'akuba n'omukyala eyabadde avuga emmotoka nga n'ommotoka omwo mwabaddemu omwana omuto wa myezi 10 naye omwana yasobodde okuba nga yasimatuse omwana ye mulamu naye omukyala teyalutonze kati nno waliwo abasirikale abalala babiri babadde ku pikipiki bo bagenze ne bakuba omusirikale onamanyiddwa nga Lance Corporal Dennis Omara naye ne bamujja mu bulamu bw'ensi eno kino nno kyaleesewo embiranye wakati wa byokwerinda wamu n'abantu ba bulijjo eno si incidence esoose waliwo gye twalaba e Masaka wa LD yakuba omukyala wamu wa boda. Gun misuse is what we are talking about. After these elections, we mutone mu mutwala ne mwenye ne mu America. And Mirundi Junior. Mirundi Junior. Psychology. Because there will be very useful people in the future. The professors of psychology don't tell us. Kakati we don't investigate. Nababuza. Nti omusajja w'oku supermarket eyakuba omusajja essasi mu kamwa nti amuvumye mwamuyinvestigako omuwalana. And the question still stands, what happened? Bali bamusasudde omusaala gy'akola yali asula mu family ki yali ayina nyumba ki yali ayina bizibu ki. The psychologist will tell you who will investigate further nti omusajja ono gwe batraininga okuuma supermarket does it mean nti akuba abantu amasasi? No. You must tolerate abuses. What about a woman who works in a bar? Bodira mukazi wono mutwala mu bar n'okutegeera nti bajja mutigatinga omusajja yinza n'ogamba tinywanga nkutunuddeko. Why do you take your wife to a bar? Bajja mukwata kakati aba psychologist batatuyamba nti omusajja oyo mwalowooza mbu yamuvumye. Omusajja yinza okuba yajja n'ebizibu bye okuveeka. Who was there? Who was there? How many times do you see these soldiers nga babatwala ku psychological guru? Really? According to Amyuko omwogezi wa Majje afande Deo Akik yavudde n'afulumya statement n'agamba nti bateebereza nti omumwami ono Lance Corporal Dennis Omara yabadde ne mental disorder. Mutwala mu bantu. How many do you check up? The Americans abavudde mu Iraq bakuba bannabwe amasasi. Waliwo omusajja sijja kumwogera kati mukulu naye president yali ggulu agenda okulyanga emundu evuga mu ggulu omusajja ne bamukwata nti tindosa olutalo lwa Koneruwet. Yes. Nze mbeera ebweru n'abasirikale abo. I talk to them nange embeera y'ebweru. Nolunaku lumu nalaba eyanga maani nga bamundeete ng'ali ku benzi yange akaaba bwati ng'abadde ki kumajja namubuuza ti you are younger man wakoma mumeka nga nakoma mu senior 6 results ziriwo zizi lwaki tewasoma saasoma famire yange baali bagisse nakini mugamba you ask your bosses twandako training nja kuwa sente. Because these are highly educated people. Mubakuwa segundi. VIP nabaga nti abo kakati bano bemwaleese. So koleke, the problem is under recruitment. They are frustrated. They are learned. Toyinza gamba muntu tyajjaga bakawunga omusirikale asibe nga akawa kawunga yaleme kutwala wuwe. Is that the issue? We are speaking about depression right now. Kakati oyinza okusanga ng'oyo omusajja bazze babayigye. A soldier is supposed to get allowance. A policeman is supposed to get allowance on duty. Muziba wa abalomba sigala abali mu bantu bajja kuzina nabo. Are they well facilitated? Abo bemulaba balina biscuit, balina beef, balina kimwe biye ku luguudo. How different are they? Abana bawe basoma. Omusajja oyo akuume wazana oba akuume ekibuye singa bamubuulira tinyoka abasirikale bamuseka lisizo nga badde muswetinga ono tatta abantu. Of course. Are these people psychologically prepared to this work? Are they interacting with the people? Mwadia local defense, local defense etta abantu why? Local defense
yalina okumala emyezi 6 mu training bagijjayo half back 4 months first 3 months were introduced to the barracks life y'omujaasi is life kakati emuli eriwa sira yako yiko watu nomanyira barracks kakati the next 3 months dehumanization bakujja mu ubwoka kakati ate emyezi emirala omukaaga egyesigadde the return you to normalcy kati local defense yakoma wano tekyeyongerayo weyakoma netta abantu yayina teyakompulitinga negwera bawalaji walaji mulimu abasajja mu Kampala kankweka information recently babajjayo ne batwala for a refresher course on human rights nakibabuulirirawo these people did not complete their course the first 3 months introducing you to the barracks the second 3 months dehumanization okujjamu obwogo obwa civilian Minister wa Security General Eri Tumune recently omanyi Eri Tumune kyagamba yagamba na Uganda you need to keep peace we recruit every year but what are they recruiting nze ndi wa bitabo tumwine mubuuze wakasoma ebitabo bya criminality bimeka latest mubuuze osali latest before he talks I respect his rank. This is a psychological problem. Some will come with Gina. Nyere, we buy down about Tanzania, Abadi used to no life, or could be sim, but Omanita Tanzania, Batamika, or Baledi, or Quatabacas, or could be Sao. Why? When a Baba Tangabat, Baba Somanga Minister, move a barbarism. When soldiers from an inferior group for a less developed country occupy a country of civilization, they are very destructive. Tanzania, the honeymoon between Ugandans and Tanzanians was short-lived. Binaisha Naganta, I can even sue any human rights group and you get up Tanzania. But I can the South, but I can because our society was above. Okuva mutukulu okutuka emasaka bakube ennyumba zonna ennungi ez'amategula nga beewaabwe tebamanyi nti private person abeera n'ennyumba ennungi. Nze Tamale, I know you don't speak for the army naye njagala kwebuuzaako bannayuganda be tusindika mu mawanga nga Iraq, Afghanistan, when they come back here what happens to them? Abo twali badde tubagamba nti they have overpowered the soldier ne bamuggyako emmundu so they should know nti abo tubayina abasobola okukwata ow'amagye ne bamuggyako emmundu n'olwekyo abaserikale balina kutambira mu gurupu z'abantu nga 10 and highly trained people kubanga bali bamanyi nti batya mundu. Museveni's contribution to Ugandans, demystification of the gun. Tuje edda mu kinaana ng'omuserikale alekawo omundu n'akwata omukazi nga bba wagitunuulira ate ekikwata ebyaddala kakati tudde tikiriiyo demystification of the gun. The only, in many cases, what's the difference is the uniform. We have highly trained people who are not in uniform. Kakati a society, about psychology, people are hanging. Do we have that happening in the professors of psychology when the bagamba nti abasajja bano bemulaba bakojja kimbo wabaani ekibagaga waziza bonna bagagga abantu bali ku habu zirubalala kiki. Sex is a psychological problem. Why can Muswati? Why is it that King Muswati marries every year? Libido weri abana baba yo mara okuzaala ne bakutwala mu ssomero ne bakola ki kati yo mulimo gwogwokka sanyu kuba bakazi kizibu kyekyo wasaba biri ng'oli mwampola aba wase bonna bakuddukako sex is psychological toyinza kulowooza nti omukazi mwalidde ekikomando nti owaayo zokoka okuba emmese gwe olina amanyi agakuba emmese nti abaana batudde. On a serious note, bw'otunula ebyokwerinda security institutions the Basangiza have taken over the role of professors of psychology. This is why I decided the professor of psychology nabagamba nti President Museveni at one time remarked nti psychology can be headed prison wardens who identify a stubborn prisoner or somebody who is going to escape. Nimbagamba mwali sikubidde mu ngalo. Somebody would detect you nategera manyi ntegera kutoloka. Psychology is very important. But how can you make yourself important?
if you don't come out to guide the society. That would be, in fact, Kampala, Omulembe gwa Amin, mugenda mu barracks z'amagye zonna, mwalimu ekereziya, mwalimu ekkanisa n'omuzikiti. Bikyalimu. Anti muwulira. The army had champions. Kakane weebuuza. If they had kati wali watch. If they had then kati wali watch. Kakati champions balimu mugundu. Bano bwe bajja ne bagamba nti no, soldiers are divided, abasomerere, n'abasomerere, n'abasomerere, ne babijjo. But when you go to a ministry time, there are churches, church buildings in Mugundu. One, although there are soldiers, but they need spiritual guidance. Kakati mumwe, you have doctors of psychology, abasoma psychologists, mu Majje. To detect such incidences, Mumuntu in a mental illness. They have to be checked before. Okubayiwa mu population mu bakyerinye kuyizibu kakati mwekangubulire ate era nekyokubiri tebalina explanation. I cannot accept nti omuserikale oyo yagenze mugenzi n'akuba amasasi. Something must have happened. Yes, which they are hiding. He must have had something. Investigate it. Tell the minister to investigate it, will tell you. Did he come from his house shooting the people? No. Bw'osoma psychology bakugamba ti omusajja ayinza okutta mukazi we n'abaana be. Izo kyekkira. Naye tayagala abaana be basigale ku nsi kyovula bagenda nabo. Mzee Tamale, how prepared are we to deal with the COVID-19 or post-COVID-19 effects? Because depression is one of them. Bwekibanga kiri mu bantu ba bulijjo katingedde mu Majje. How prepared are we? Nti bw'ogamba the COVID-19 atabudde abafumbo babbirewo ssente non-government organization. Where these bafumbo kubanga tulina ekigambo emisinoma. Omusajja Semaka asse mukazi we nga bakayina muto gwengege iziyisema. All of these cases omuntu yasoma psychology abosomenye yakubye mukazi we n'amutta nga balwanira emmere mu COVID babeeranga mu kisenyi. That's the type of life. Did you see a properly a married couple separating because of COVID-19? There are quite a number of them. Quite a number of domestic violences. Munamawulire ekyasoma psychology n'abagamba nti nga bakutte abaana abasoma psychology n'obateeka mu NADS etambula ekyukirawo. Why? Because to change society you must do mass communication or psychology to become a change agent. True, I agree with you. Omusajja muwe obukoko buno mbumuwe yali abulunzeeko. Obukoko buno bwe muwa alina sente zigula emmere yazo. Omuwadde ensigo talina kyakulya. Ono bwe tuba tukola change agent tukugamba start with a progressive farmer. Toyinza kudya muntu musendere kawo ente bwemala okuzaala ate ennyana ogiwoonu. What's the motivating factor to human being? Weza nte nyingi ate mpeza omulala era sendere kawo nafa. Why? They don't have a psychology. Yamaliriza agitunze. Anti nkugambye ono akolere ki nti after some time ajja kusigaza ente. How? Nti njagala nnunde but I cannot help you to get arrogance y'abano nti gwe a company oli akola company ye bamuwe sente asasule ku TV asasule ku radio ye Mirundi abeere mwogezi. Who tells you nti ndeete Dombo ng'ofuna wali Dombo ayogera ddeyo ye Rogers Mulindwa asigalega abakolera ku bwerere rubbish. Temumanyi human nature and human behavior. That's why you have arrogance. You study the character of somebody. I don't butter my wives. Why? I don't want you to butter my daughter. Eri motoka yange bagimanyi mu miransozi. Esula mu full tank Land Cruiser. Full tank n'embazi. Kasanku muwala wange ankubira essimu. Dadi gundi ya mutata yankuba. Bw'ogaana okugula banambazi. Kati ate omugenzi Kasirye Eggwanga yati eri akiwakanya ekyokubeera n'emmotoka ng'erimu full tank. Anti agamba nti oyinza okulumbibwa ne bakutta ne batwala emmotoka yo. Kitegeeza amafuta gonna abatakisi abavuzi ba takisi waliwo emmotoka gye baleeta ewaka ng'erimu amafuta abaana bo bagivuga ekiro nga weebasa baleeta nkalu
That's why a sentence of Kunganizwa Kumaja, Achama petrol station, is a strategy. Kakati atende strategy ya zisirinda wange tibayinza kujjayo kuba waliwo oluga waliwo nuclear na kule because bagamba oteka wasi mitawolo zange zirimu pipe zotategeera nzenzire nwe kubesi yasitire ninya so the automatic ngabo aholiye makerere until our professionals come out the professors of psychology would write to you, you would have a team of psychologists in the army. Nebabaganti abasajja bavudde Somalia nga bali ku tension bw'omuleta mu Uganda omuli peace akola oba he needs the training to cope up with the new environment. Yes. Kakati bo bali kye babagamba nti mujja kufuna incidents nyingi nga babagamba ti okuyiwa amagye kibi era nze mbaga tebaali baddeyo feerongo time not at all. Embwa kasolo gimanyiza abantu bakabutuba training embwa bakugamba jo trainer wayo akugamba mbulira abantu basatu begenda okumanya siri kakati why the science is mbagamba ebigalo byammwe nemuteeka ku nziki if everybody opens ng'ekigalo si kya muntu omu is it rocket kubanga bali abazungu abaaleeta ebigalo ebyo omusajja abeerawo akola essaawa 7 eyazze ku reception essaawa 7 munne najja ekitegeeza nti muyina ba receptions abo basatu nga bakola essaawa 7. This is why our people in US in America wakubereza bakola sente ti every person must work for 7 hours ngafuna $5 oba 10 buli saawa tulaba ine emirimu mingi kakati mmwe kasamubanga ekigalo kyammwe tekuli omwakirina are you protecting your office kubanga you cannot have somebody specifically abamu balimenya dda ebigalo byetaaga responsibility nti akirina ayina okubanga akola ki nga waali kakati yes lwaki basojazi baffe tebasse bantu mundu kubattirawo kakati erikoti maaso eya buti is tuyinza kutubuulira mu nsibi owamagye yassa abantu emyaka 10 omusibi bamusasa abantu 11 kati oyo guti egundi ekoti maaso agisse the soldiers babadde bamanyi you rape a woman we kill you you kill omwana yinche we kill you kati koti maaso ezimu byakuzanya era pulezidenti Museveni yatugamba nti abasajja abanyankole banyi omwengerwero ne batamye ne batta abaganda mu Uganda